nakatandagira talera mwana wa mugumba basebo ne bannyabo okolye enkyako ogwanako abalugera balutuusa nti semuguta gwa mbogo gwe gwalema abawaddi n'abambaddi ngenda kusinziira ku ssinzi ngoberere ekkobe atenderezebwe Ssewanna ku Namugereka Ddunda omulalamirwawo ebimera n'ebitonde ebiyiwa ensanke ku ddimwa oyo abongera amakukufu mu bbanga ne galeeta amawulire amabi ag'embikuzi oba ag'enzingira mikono nze atudde wano ekyaziyaza omugumba kyatuula ku mbaga z'abafumbo ntandika olwazisa ekyalo nnama ekyaggweeyo nze Kanoonya Juma omulangira w'ebukerekere neddira emmamba Kakobozi akabbiro Gongolo Nakawuka nzaalwa baalugava abamalanga abava mu ssiga ly'omutaka Geremalanga Ssese nabwe gutyo wowe nayagala okuyiga ku nnono za Buganda ebyafaayo bya Buganda empisa n'obulombolombo bwa Baganda ojja kuyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino ennamba eri ku WhatsApp akageri ekiri nti n'omwana gw'osindika ku ssomero omusasulayo ebisale by'essomero naawe jangu nkusalira ebisale kubanga bino bye ngenda okugamba togenda kubifuna mu ssomero kubanga tebasomesa byafaayo bya Buganda mpisa na bulombolombo eby'Abaganda tujja sigala bisomerako wano ku mutimbagano naye oyita ku nnamba eno ejja kutuusa mu kasanduuke kange oba kye muyita inbox eri kasala 256 751 47 basebo ne bannyabo ntuuse n'ebigambo bya Katikkiro Apollo Kaggwa bye yawandiika mu kitabo kye empisa z'Abaganda omwaka gwali gwa 1906 twejjukanye ebigambo bino kubanga bikulu nnyo eri abaana baliwoko n'abazzukulu ebigambo bino munnange bikutuusiddwako omukulu Fred Ulekaweesa asinzira Saudi Arabia eyo mu kyondo ky'Abawalabu Apollo Kaggwa ayongera okukkaatiriza ku bataka abatattibwanga mu maaso ga Kabaka abataka ab'amasiga ab'obusolya n'abakungu ab'enjawulo ababeeranga n'omuzizo okubatta era nga Kabaka bo ne babeeranga bamusobezza yabagobanga bugobi oba olyawo mu butaka bwabwe naye nga munnange tebabatta nandi ky'okubanyaga ne babaleka ku butaka naye ne banyagako ebyabwe Apollo Kaggwa mu kitundu ekyasooka nakutegeeza ku bataka abatattibwanga n'olwaleero nkomyeyo n'ekitundu ate ekyokubiri bano abataka bawulirize mpinga wa Lugave ono nno obutaka bwe bulijjokolera oyo naye yabeeranga mu mbowa wa Kabaka era naye ye yali omumbowa omukulu wa Kabaka teyattibwanga omutaka omulala Ssebatta wange ye Emutundwe oyo yali Kaggo oba Ssaabaddu w'Obuganda munnange bwe yabugibwako n'abeera omumbowa wa Kabaka omukulu ow'okubiri naye teyattibwanga njagala otegeere waliwo Nabugwamu muzzukulu wa Nankere ono ne yeddira Mmamba naye obutaka bwe buli Ssambwe eyo mu Bulemeezi oyo naye munnange yabeeranga Kangaawo ku mirembe egy'edda naye teyattibwanga waliwo omutaka Kinyolo wa Nkima obutaka bwa Kinyolo buli Kisugu Apollo Kaggwa agamba ne Kinyolo naye teyattibwanga era oyo Kinyolo ye yalonda n'oluwanga lwa Kabaka Jjuuko era munnange n'olwekyo yaweebwa ekitiibwa eky'obwesigwa kale nga tasobola kuttibwa mu maaso ga Kabaka kanyongera okubayira akanyama akabisi bannaye muwute ku tuzzi mutegeere bino ebigambo ebyawandiikibwa mu mwaka gwa 1906 njagala mutegeere n'abataka bano kuliko Maziga ow'Empindi ye Muyenje oyo munnange ye musumba wa Kabaka omukulu ow'okubiri naye teyattibwanga waliwo omutaka omulala gwe bayita Semanobe wa Mmamba e Buddo oyo mune ye yakuumanga olusozi Buddo e Naggalabi naye teyattibwanga njagala okutegeeza waliwo omutaka omulala gwe bayita Ssemwanga ow'Eŋŋonge e Kyanja oyo munnange yabeeranga mukomazi wa mbugo za Kabaka era mune ye yasooka okuvumbula omutuba Kaboga mu kibira oyo naye omutaka teyattibwanga waliwo Lutaaya era naye wa Ŋŋonge ono nno omutaka wa Ŋŋonge naye ng'asiŋŋaanibwa eyo Bongole naye teyattibwanga njagala okutegeeza waliwo Kalibbala wa Nseenene ono nno obutaka bwe buli Nsiisi oyo mune ye yakwatanga empeewo ennamu gye yayigganga nga kyajje Kabaka gye yayigganga nga kyajje alye Obuganda oba ng'agenda okulya Obuganda oyo naye teyattibwanga bassebo ne bannyabo ebiwooma biggwa byokyo omukazi tabegera bba busera tunalya kwago ne twebaka abali ennyingi tebasula ku kyoto bazzukulu nkandudde